Kampula Zubairi family etambula etya? Zubairi family twebaza Katonda nti atusobozesezza. Tukyaliwo tukyaweereza abantu ne betuweereza basiima. Okuba nti Mukama atwadde obwongo obulowooza obulungi. Obuzimba eggwanga wamu n'okunyumirwa. Ate twadde tukyali wano ate tugenda okuwulira nti omwana embeera gy'alimu si nnungi. Kati nga ggwe alinga omuzadde agoberera omwana embeera gy'alina otambuliramu oba gy'abeeramu, tusalawo tukunoonyeeko obeeko engeri y'otunyonnyolamu. Ekisookera ddala kituufu omwana tali bulungi nnyo. Naye nga tugezaako kumujjanjaba. Manye obulwadde buno obutali nti musujja bwakujjanjaba mangu. Obulwadde obutuukamu eyo embeera nga babakugu nnyo ab'enjawulo kizibu kubanga kiri ku mutwe. Omwana yafuna ebirowoozo bingi nga bw'omanyi nti baali nnyo ne maama we. Omwana bwe tumutwala maama we ettaka okumukyusa ensigo, omwana yafuna omukisa ogusigalayo. Akola era n'atandika okukola ng'era aweereza maama we akasente. Maama we eno ali yekka, laavu eyo neemuleetera okukomawo e Kampala ajjanjabe maama we. Kati yali yamumanyiira ffenna, in fact Evlyn okufa ffenna kwatushokinga kubanga twagamanyiira obulwadde bwe nga tukimanyi kasita abeera bubi, ne tusala amagezi n'afuna dialysis ng'ateredde. Nga tulinda ate lunaku lulala. Naye kino bwe kyajja mu mbeera ya kibwatukira titwakyetegeke, titwakimanyi, titwakisuubira. Kale ate ye omwana yamuli okumpi asaaganidde ddala okuguma. Kati ssaawa zino aliwa? Ali mu ddwaliro, eddwaliro lye bamujjanjabiramuuko. Kitandyagadde bantu kumulabako mu mbeera endala kuba tajja bitegeera. Omulwadde kasita atuuka mu stage aba yeetaaga okuwummula, teetaaga bibuuzo bingi, bateetaaga bantu bangi. Era abasaba bakitukobereza nti mumuleke temumwogeza aleme asobole okuba nga aliseetinga. Eddwaliro lyalimu lya balwadde b'emitwe? Waliwo eddwaliro emu ly'abalwadde kale abafunyeemuuka eyo disorder nga gyali gyali mu kumukolerako. Omwaka oguwedde we twali tuwerekera omugenzi Kalungu, ssentebe w'e Kalungu district gwe bayita Nyombi Kamaadi. Twayogerako naye n'atugamba nti okusinziira Evlyn Lagu erinnya ly'abadde alina n'ettafaali lyagaseeko nga bannakalungu, era ddala nti tugenda kuteesa mu komiti basobole okuba nga bamuteerawo ekkubo nga like oli waava eri ng'agamba Evlyn Lagu Road oba Lagu Road. Kati wiiki eno ewedde era twatukira omukulu kubanga tumubuuza enteekateeka we zituuse. Natugamba ebintu bya komiti bya process birina otwala akabanga akawerako. Naye nga tugamba nti era mu gwokubiri guno babadde bali era bakyogerako, naye nga lwiza tuzigenda fuluma mwezi ogwokuna. Kati gwe ng'ekyo kyogerako ki era obadde ogezaako kifolowinga? Mbadde sikifolowinga kuba ate kati sayidi zeeyo waliwo abansingako nga ninawe enkoma mu bimu nga ndaba nsobola kukwasaganya kiri na kino nze mba nvuga sayidi zeeno, naye tusuubira okubanga abakulu bakyeyama. Omuntu nga yeeyamye ekintu kizibu ate okumubeerako nomugamba waayi oba nga kimusaba nakkiriza ati aba omutaddemu buteesi kirowoozo. Naye bange ekirowoozo kyali kikye omwakadde n'atuukiriza kye yeeyama. Naye nga kyenkakasa nti bw'anaaba nga kituukiridde nga district ng'ekiyisizza atujja kikolera naffe enteekateeka ku sayidi ya art.